nenoonya kulemesa mwana wange kugenda ku swimming leero bano. Mama Soul, Mama Kampala. Gwe sitwago kati ogipamamu bupami. Balabisa. Kubanga police eremesa abaana b'abalala okukola nga bwe mugamba. Police esibya abaana b'abantu mu makomera. Mwaba mwe balemesa genda kuwuga. Mama Soul gwe yandibadde wakanga bana Uganda mwaba frontinze ogenda otwala Kyagulanyi mu ntebe nga bamujja ku kisaawe. Gwe n'osigala mu buliri bwo bw'olaba CCTV kamera. Mama Soul Kyagulanyi alwana kugoba Banyarwanda oyogera Lunyarwanda. Kwegamba balabisa nze neewunya n'abawagira Nuupu. Nga bamaze okukugamba gwe omuzadde ali eyo yazaala omwana wo omulaba awoza Kyagulanyi. Mukyala Kyagulanyi akugambye nti poliisi eremesa mwana wange genda kuwuga ng'owuwa agenda kwenganga poliisi eyo kujjako Museveni. Abamwe be bakuba omuko gubalagala, abamwe be basiba, abaabo babalemesa genda kuwuga. Ntegeerekese. Bw'oba wazaala omuwulenge ekiwumba tuntu mbu kiri mu struggle, kiri mu nkyukakyuka, njagala okitereka akatambi ako. Ng'omukyala agamba poliisi nti muzze wano ogenda okulemesa omwana wange okuwuga, ogenda okunona Kyagulanyi ku kisaawe. Poliisi weeremereza abalala okukola. Weesibidde abaana b'abantu mu makomera. Mwaba basindiikiriza okuprovookinga poliisi, abammwe poliisi ebalemesa kugenda kuwuga. Mama Soul buli lunaku struggle giteekamu ekikambwe. Balabisa olabisa. Bagoba Banyarwanda oyogera Lunyarwanda. Mama Soul Bannayuganda mwabatumye kwaniriza Kyagulanyi ku kisaawe Entebbe n'osigala mu buliri bwo ng'olaba mu kisenge ekyo ng'olaba CCTV kamera weetegereza waka. Amanga agenda kukola ensobi mugambe nti mutufu leero wakoze ensobi wadde nkwagala nnyo. Nze waffe bankulanga bagamba muwanga abantu abakulu ekitiibwa, abantu abakulu tebasobya, omukulu tasobya. Kati nze nkuliddemu eyo embeera egamba nti omuntu omukulu omuwaayo ekitiibwa era omukulu tasobya. Naye maama ono omukazi namwewuunya olunaku lwe yavaayo n'agamba nti ffe bakadaama mbu tukole ssente mbu twesonyiwe politics. We namanyira nti abantu abakulu bw'okula owunga ate ng'omuto yalina okuwabula ki ky'olina okukola. Kati njagala ompeeyo ensobi Barbie gy'ogamba gye yakoze mbu olw'okuba yagambye atwala mwana we ku swimming. Bannayuganda tulina ekizibu eki kimu, tulina effutwa n'entondo. Abaavu mulina entondo. Kyova olaba bagamba, kyova olaba abantu abasinga baakoowa okuyamba abantu kubanga abaavu tebasiima. Omwavu ky'omuwa ne bw'omuwa 50,000 agamba kati abuzeeyo omutwalo gwampa. Be baavu. Kati bo basuubira nti omuntu eyali alina okuvaayo abalwanirire yalina kuba mwavu munnaabwe kubanga tulina Abannayuganda tulina eno endowooza egamba nti omugagga n'omugagga, omwavu n'omwavu. Kati bo olw'okuba nti Bobi Wine yavaayo abalwanirire balaba nga Bobi Wine yalina kuba mwavu so si mugagga. Naye mmwe mbabuulire baana mmwe kambabuulire somesa omwana naye ng'omanyi nti omwana ogezaako okumuteekamu amagezi amazaale oba munfuna bulungi. Kubanga abasinga era nabo bali wano baasoma naye tebalina wadde omutunulako n'ogamba laba kino ng'asesema busesemu ng'ate yakulaga nti yasoma oba baba banonayo ki ku masomero. Nze naawe kati kambuuzeemu ky'ogamba Barbie akoze ensobi nnyo okutwala omwana we mu swimming pool ku ssente ze yeekolera kubanga bagenda okuyingira politics nga balina ssente zaabwe. Ky'ogamba ye akoze ensobi nnyo okusinga Museveni akwata ku ssente y'omubi w'omusolo n'akolera omwana we n'omukazi we birthday ng'emalawo obuwumbi 15. Barbie asinga Museveni agula emmotoka 20 atambulira mu konvoyi ya mmotoka 20 nga atambulira mu batujju nga ssente zakozesa za muwi wa musolo. Eno family ya Bobby ssente zekozesa bazikolerera dda. Ffenna tukimanyi nti Bobby yagenda okuyingira politics nga ayina ebintu bye. Omusajja bakulozinga accounts ze ne bamuggyako okuyimba ne baggala business ze ez'enjawulo. Naye otunuulira omuntu naye mmwe Bannayuganda
mbu simanya mbu yagambye atwala mwana ku swimming pool. Bannayuga ndowooza baagala Bobi Wine abenga talya mmere, ndowooza baagala abenga taseka olw'okuba tuli mu struggle. Kati kyogamba tewaliyo baana bali mu struggle bali eyo nga bo bali mu kunyumirwa bulamu. Waliyo abaana kati abasuze mu ndongo ng'ate nabo bali mu struggle. The only thing you can do baana mmwe muri kuno mwasamirira, naye many of you bwe babatuuza mu ngato za Barbie okumala just one day muba mwabugumye eddanga mwagudde eddala. You don't know what that woman goes through after sacrificing her husband. Naye kennyini neye sacrificing n'ateeka abaana be mu matigga kubanga batambulira mu kutya essaawa yonna. Novaayo n'otandika okuleekaana mbu olw'okuba yagambye mbu atwala mwana we ku swimming pool. Kati kyogamba suubi tagenda ku swimming pool olw'okuba tuli mu struggle. Kati abaana ababo tebalya mmere mbu olw'okuba tuli mu struggle. Omwana owalekerawo okulya emmere olw'okuba tuli mu struggle. Bw'oba wasituka n'ovaayo ojoyininga struggle wagijoyininga ku lwa famire yo embeera gy'erimu naawe ng'omuntu. Kati kyogamba gwe abaana ababo tebalya mmere mbu olw'okuba tuli mu struggle, oba abaana ababo tobagulira ngoye nti olw'okuba tuli mu struggle. Lwaki mwesiruwaza? Muvaayo wano ne mwasama ne mulowoozesa abantu nti bye mugenda okwogera birimu amagezi, ate muli bakazi bakulu. Simanyi lwaki obwongo temukozesa wadde kozesa ku bwongo bw'okutwala mu ttooyi kale. Mba omuntu bw'aba akoze ensobi simanyi omugambako. Which mistake is that? First of all, balina beach. Bobi Wine alina beach ye Busaabala. Oba naye agiggale kye mwagala. Kwegamba mwagala abeeraawo nga ali munaku asule nga ali ekikomando nga naawe bw'osuze ng'okirya olw'okuba muli mu struggle. Kyova olaba abantu baakobwa okuyamba abanaku. You don't know what Barbie goes through every day. That woman is a strong lady. Kuba gwe singa Bobi Wine ye bbaawo wali badde wamugamba nti ebyo biveemu si byagala. Nga tonnaba kuvaayo kwogera. First put yourself in the shoes of that woman. I saw physically police officers in police uniforms nga bakutte amayinja bakuba abantu tiyagasi yatuuse ndowooza n'abaggwako. They got stones. Nga omuntu yabagambe nga mukuba abantu abamayinja yabadde afande Mukiibi. Afande Mukiibi gwe abadde leader w'abo abantu abasirikale abakubye nga abaana amayinja. Era ne muvaayo nga mukubye omwana omwe ejjinja mu mutwe. I was just near you seated in a car. Ngambala afande Mukiibi byonna bimwadde mukola ne neewuunya Uganda tulagawa. Omusirikale omulamba w'okwata ejjinja n'olikuba civilian. Goloozobwa. Oba oli ku kye yabadde I think yabadde leading a course gundi eyo omulala yabadde afande Musinguzi. Saategedde linnya gundi namba yo bulungi naye afande Mukiibi tubadde naawe okuvya dda mu campaigns za 2020-2021. Era gwe obadde otutambulirangako mu bantu abanga gwe leading abantu abambala ebibomboola ebya blue. Nena kutunuulidde jonga owadalinga abantu okuba abasirikale okuba ba civilians amayinja. Neneewuunya Uganda. Moreover oli mu uniform ya police. Gwolagira okuba abantu amayinja. Era mwavudde nga mukubya abaana emitwe amayinja. Waliwo one of the comrades that I know. Gwe mwakubya amayinja omutwe. Afande Mukiibi. Ekyo ekintu kye mwakoze eri abantu kibi. Nakutunuulidde bwe nti ne wamalize nentunuya nenkusekerera nenkugamba which kind of a police officer you. Okwata oti amayinja n'okuba omuntu wa bulijjo. Banange mweberere mu afande. Omuntu singa ajja nakuhaminga oba ogenda kugamba ky'omuntu. Oba ogenda kulimba kyeggwanga. Mwakubya abasirikale amayinja nentunula butunuzi bwenti. Kuba omusirikale omulamba okwata oti amayinja n'okuba civilian. Just a civilian omuntu atalina mundu, talina muggo, gw'olina buli kimu ekyokulwanyisa, olina ebiso, eno olina pepper spray, olina tear gas, byonna nga ate tebikuyamba naye n'okwata ejjinja. Bana Uganda batulagawa. Naye ffe abamu ne temujja tusirisa. Ate mulekerawo tukubira kubiranga amasimu mwaga tutiisasiisa mbu I'm gonna arrest you. So what? I do what?
Arresting me, what does it mean? You arrest me whether you kill me or you put me into prison. But when it's my time of getting out, I'll move out of the prison. Chemugamba mwakasoko okutusiba nti batuddawo ne tukankana okusibwa kwammwe. Ffe abamu tetukyatya kusibwa. We've been in prisons. Ate nga letusibibwa nti batuli babbi tusibibwa nsonga za ggwanga kwogera mazima. So kati temulekerawo tutiisatiisa mbo gwe ngenda kukusiba. Ngenda kunsiba bagambe ngenda kufiira mu kkomero obadde oti. Mutukubira amasimu mbulekerawo okubyogera tujja byogera ffe abamu munnange eggwanga lituli mu musaayi tulyagala nalo. Naye police officers watch out. Kino nzize kukyogera kuba nakyerabiddeko emagere yesterday. Mwalaze cowardness. Mwalaze obutali butendekebwa mwafande mukiba ndiyo group mwenna afande mukyeda gwogamba abasirikale they throw stones to the civilians. Afande mukibi